abantu abagamba nti ate kaakati bufunye mu bwoti babulabire ddala bulungi nnyo. Mulimu abagamba nti ate kaakati mutuwa ebizigo ne bituwa zinnako ne zitwonoona, okitegeera. Balage skin nga bw'efaanana bulungi nnyo, bakakase omuntu afaanana atya, talina pimples, talina dark spots, olaba nga skin eri very natural, eri very okay. Ffe tulwawo okuteekako makeup nga bw'omulaba nti nomuddawo mwetonetone museeko makeup, kano kaaka, kali kaaka, oteeko kano, oteeko kali. Era omutundu ya skin ye nti ye mutangavumu nnyo okusinga nze. Kale nze nga bwe nfaanana, of course nange siyina zinnako nga bw'ondaba. Eno skin yange eri ku natural ate tetweyerusa. Mutuddeawo tweyeruse. Omuntu ayagala okweyerusa, ffe tulina sisita waffe era naye yabisomera ddala bulungi nnyo. Kati omuntu ayagala okweyerusa ng'oyagala weeyeruse bulungi nnyo ate ng'obalansinga, ye sisita Aneth asobola okutasiima ebula agiwa. Tusiima abaana mwenna abatukkiririzzaamu, abatusapootinze ku kizigo ekya Nyondo Gleam. Nga bwe mundaba bwe nfaanana, eno kamera terina filters, bwe nti bwe nfaanana. Kamera eno terina filters. Era ntwala omukisa guno okwebaza abaana mwenna abatuwagidde mu ngeri emu oba endala. Abu Dhabi mukoze kyamaanyi nnyo, mu UAE Abu Dhabi mukoze kyamaanyi nnyo. Amul Queen, Ras Al Khaimah, abaana bawangalira mu Jumeirah, Dubai, Sharjah, Al Ain, yonna mukoze kyamaanyi nnyo. Bannange kambakulisa ennaku enkulu, muzikulike. Mukama yebale kuzibayisaamu nga newankubadde abaana abasinga obukoosi mmwe temuzitegeera nazitegeera. Olunaku lutuuka naye nga tomanyi nti olunaku lutuuse. Olw'ensonga nti obeera mu nnyumba ya muwalabu, tomanya nti luno lwe lunaku. Nga bwe mundaba wano eno, kino ekifaananyi kya nga nze Nyondo Rosette, kubanga bw'obeera nga ontunuulidde ne omulongo munnange Whitney, tuli banjawulo. Ye mwerumu nnyo okunsinga bwe muba nga mutusinkanye era musobola okukiraba, of course ne ku kamera musobola okukiraba nti ye mwerumu nnyo okukola ki, okunsinga. Anyway, nga sinagenda wala kasooka ababuuzeeko naye. Buuzaako abawagizi baffe aba Nyondo Gleam, banaye mwebale tuwagira, temujjanga okwo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanze nnyo, tweyanzeege. Ekizigo kyaffe ekya Nyondo Gleam ekyabeeru kye kino. Pakingi yakyo yeeno. Ng'oli mweru, ng'oli brown bulungi. Kye kino ekizigo kyo, naye nga tweyanzeege, banaye mwebale tuwagira, temujjanga okwo. Uganda nze ndiyo era nze mbakolako e Uganda. Rosette nabakolako e Dubai ne musi ez'enjawulo. Kaakati twali tulina okuggyako ewa maama, okumubeesabeesa, okumalako naye ennaku enkulu zaawedde, alhamdulillah, zaawedde bulungi nnyo, zaatambudde bulungi. Sembirako wano wiiti. Bakuliko ennaku enkulu zonna ze baayiseemu era nga tusaba Allah wa ta'ala atwongere obulamu okusobola okujaguza n'ennaku endala zonna. Kaakati twatandika ekintu kino mpola mpola, bwe mbeera brief nsobola obbanyonnyola tutandika tutya Nyondo Gleam. Kaakati nze era buli mwana akola mu kiyumba eky'omuwalabu. Ekituufu kiri nti murespectinga nnyo buli mwana akola mu nnyumba ey'omuwalabu, murespectinga nnyo kubanga mmanyi kiki ekiriyo. Nakolayo emyezi gyali mitono, 45, naye namanya omuwalabu y'ani. Kano olw'ensonga eyo abaana abo mbarespectinga nnyo, era omwana bw'avaayo n'agamba Rosette skin yange yafa, nfuba okulaba nti mukolako mu ngeri entuufu n'afuna kyakola ki, kyayagala.
olw'ensonga nti ogenda n'osisinkana omuntu nga ye atunuulidde ssente okusinga naye nga tatunuulidde kilayanti we oba omuntu oyo yenna amutuukiridde ky'ayagala. Nze mmanyi essente naddala abaana mwe bakola mu nnyumba lwaki mwe bensinga okuteekako essiira olw'ensonga nti nabakoowoola nnyo era mwampuliriza nnyo era mwe mukyasinze okutuwagira kubanga nze nakimanya nti omuntu obeera mu kiyumba embeera gy'oyitamu ekuleetera ebintu bingi stress n'oyonooneka skin era nabagamba mwampuliriza nti nga newankubadde oli mu kiyumba tekikwetaagisa kusiiwuuka mbula okuba oli mu kiyumba okitegeera. Mama wange wuli atudde wali sagala muteeka mu kamera olwaleero nene bulijjo mbadde nga mubalaga engeri gy'afaananamu mukyala alabika bulungi nnyo 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 nga bw'okiwulira kubanga ffe tumwekolerako maama waffe twamugaana okukaddiwa. Maama alina abaana abakulu ababazaala mu abandaba abagenda ku byeyo naye mukadde ng'omulabye ku mwamulala ne ku Sylvia Patricia bw'afaanana tagwa ku mpagala lwaki ffe tukiseetinga ffe abakikola kale nze munda bano wenfaanana kabeere bwiti ni mubalage nga omulaba bw'afaanana bw'atyo kijja kuba kizibu nnyo okumusanga ng'akaddiye era ndowooza mulaba abakyala bangi abakulu nga batuludde nga batulula baali badde batulula naye nga nandibadde example naye abantu abamu banyiiga lwakwefaako lwakwekolako gy'oli okola akasente ko lwaki okkiriza okukaddiwa okitegeera beerawo ng'olabika bulungi akasente gwakeekolera bagamba endabika y'omuntu endabika y'omukyala kye kitiibwa kye naye gwe n'ofeedinga kuba nyina omwana yangamba Rosette nze ndi mu kiyumba ndaba ebizigo by'olanga bituufu bikola kubanga nakulako mu ntandikwa ng'olabika bubi ekituufu kiri kati ssaawa zino olabika bulungi naye nandibadde nange ngenda maaso nenfuna ekizigo ekyo naye nze ndi mu kiyumba ani andaba mukwano abaana bali mu buyumba muri Saudi Arabia njagala kujja Saudi Arabia nkyanoonya visa ya Saudi Arabia era njagala kujja Saudi Arabia nyina abaana bangamba Rosette nyina embeera gye mpitamu bwe nti Rosette bino binsobedde njagala kino ne kino nkibabuulire nti ebiseera ebisinga tulina embeera gye tuyitamu ne tulaba nti embeera egaanye n'olaba nti embeera egaanye naye nga oluusi oba weetaaga omuntu okubuuliriramuuko osobola okuba nga olina embeera gy'oyitamu n'olowooza nti gwe ali obubi naye ng'ate waliwo omuntu ali obubi akusinga emirundi nga 100 nga bw'otegeera embeera omuntu oyo gy'ayitamu ng'osobola okuguma n'ogamba eno nze ndi kaweweevu nze ndi kaleko kati ensonga lwaki abaana basinga bajja ne banneebuuzaako Rosette embeera Rosette kino Rosette kiri munnange nze nkooye abaana basinga mukimanyi mbabuulirira ne mbagamba mukwano eno embeera eri bweti ne bweti ne bweti naye kola bwoti ne bwoti ne bwoti kubanga nze wano wenjogerera ensonga lwaki omutima owange muvumu abasinga bambuuza ojjawo omutima omuvumu okyali mwana muto naye omutima omuvumu guvaawa ebiseera ebisinga embeera gye tuyitamu yetuleetera obuvumu so kale nze nyina obuvumu olw'embeera gye mpiseemu gye mmanyi nga nze eyampa obuvumu tebujja buzi out of blue n'obeera ng'oli awo ng'oli muvumu ne bujja ne bugwawo obugwi ebeera experience kisinzira ky'oyiseemu kyekikuwa obuvumu bano abanafunafuna abeera nga mutiitizi kisinzira naye embeera gy'abeera ayiseemu kale nze mu myaka emito nga ndi buto nnyo muto ddala nze mmanyi embeera gye nayitamu n'embeera nga ngenda nfuna obuvumu era ndowooza nyina suru gye nabanyumizaamu kaawo nabeerako ewa ssenga wange eyansuzanga wabweru naye nga ndi mwana muto nali mu siniya yaaku naye nga emirundi mingi gye nasula ebweru gye sibala naye nga nsula wabweru ewabeerayo ebisolo wabeerayo abasezi wabeera kinembako wenne kukuma embeera yali mbi kino mbabuli amazima naye nga ne mukadde anzaala takimanyi ne kitanga nzaala nga takimanyi nengumira embeera nekyawo omundi gwali ogu gwali gumu story mpanvu sigigenda into details njogerako negiyitako era bana basinga bagenda bagamba Rosette ogwo omutima gwaki obutatya kubanga nze mmanyi wobeera muntu munnange oba muntu munnange akaseera kaba nkatuusa ak'okufa mba ngenda kufa kati nze ndwawo kintu kyesifaafagananga nakyo kyesirwanaganangako nakyo kyekisolo kubanga sibeerangako naki nansolo oba okitegeera muganda wange sirwanangako nansolo sibeerangako nakisolo nti wembeera nga nsanze empologoma nti nja kusobola okugyeŋŋanga oba ojjugumira kubanga sibeerangako nampologoma
sibeeranga koona bino ebyewalula bino bitimba ebisotasota ebinene kati ebyo byombi sisinkana nja kudduka nja kutya nga mbisanze maaso ku maaso. Egundi ya Patricia mwagiraba twawuliranga ddoboozi naye nze timba saagirabako ogusota gwali ogwali guno gwali gwagejja gubwaguga neze saagukola ki saagulabako gwo nsobola okugutya naye muntu munnange ne bagamba nti oli mulogo ne bagamba nti oli musezi and first of all nze neesiga nnyo kamera yange webeera nga kweri mama waffe mulwaddemuuko naye ajja kuba bulungi akololamuuko naye kukunyirira kwatudde ndoza mumuwulya mu background naye nga mukyala mulungi nnyo yatulabirira yatukuza so nze n'ogamba nti ono musezi kamera yange webeera nga kweri ebereko ekwate byonna njagala ekwate byonna ondye ng'ensi eraba era basinga bagamba Rosette mwanange bagenda kukulira bwerere Rosette kati eringa story yono omwami bambi atata Jona nga bwe mugiraba omukyala of course nagenzeeyo buli kimu mukiraba mwebale kugoberera buli kimu kigenda maaso mukiraba mukiraba buli kimu kigenda maaso pozi nekyo kinyagala bagambamuuko kiba kirungi nnyo omuntu okuwuliriza story yonna gyetandikidde ne gyekoma n'owulira ekituufu kyekigenda maaso olw'ensonga nti waliwo omwana yaze n'agamba Rosette singa wamulese nanyumya interview ye nanyumya story ye nababuulidde ekituufu abantu babeerako n'ebintu byabwe buli wagezaawo okunyumya gundi awaba naye nga mu kusooka we nagerayo nono bwiti teyatunyumiriza story yonna nga bwe yali naddayo emirundi 2 nga nnyina kamera yasobola okuginyumya wali toliiyo yamulema kale mu kumulema nze olwedi yali yagimbuliddeko nga ngimanyi alina ekizibu ky'omutwe tekiyina buzibu olwedi yakitugamba kati ono gwe omutwe omuntu aba olwedi yakiseetinga nze kyenazuula eddalu omuntu okugwa eddalu kiva ku muki abantu abagwa eddalu bahanikira ku mutwe omutwe ne gumuluma ojjukira nono omugundi eyafa wanene of course wano okumpi we tubeera gwali mutwe gwajja ne gumuluma n'akwata omutwe ne gumuluma n'akola ki kati ate n'omukyala okusinza ku kyennalabye nenge gyayogeramu yagambye yambuuzizza ne banange ensi eyina ennaku abazadde tulabye ko omukazi yambuuzizza n'agamba bulijjo gyalinga mulamu tafanga nga mukoowu ebbanga lyamala nga amuseetinze mu kye yali ayagala kubanga ye yayagala ewaka buli kimu akitwale okitegeera naye omukyala yambuuza ekyogamba mpaka nakati tafanga n'ekigambo ate kati ebbanga libadde liweze kubanga byamuteekamu byonna naye Katonda yamanyi engeri gyakumamu abantu be n'engeri gyagera naye ebintu byensi bitumalizamu bwereere yazaala omwana Jona kyolaba nga maama ebigambo byatugamba ebiseera ebisinga nze mbitambulirako nnyo nti nolwaliro twazze ewa maama naye buli wojja ewaka maama bako n'ebigambo byakusiibuuza nga obadde otambula ogenda kukola ogenda kuyiya olina gy'olaga nagamba mwana wange kino kiri era nga omuntu okyalina maama nga mulamu weesuneko bamaama tebakaddiwa bwongo bakaddiwa mibiri naye obwongo tebukaddiwa basigala bategeera ate bazadde baffe b'embeera gye baayitamu y'amaanyi ffe tusaaga busaazi omusajja n'akusooza n'owulira nga akoze ky'amaanyi nnyo naye ng'ate ye yakubwa emiggo n'asula ku miggo n'asula ne wabweru iffe kye tutalaba so embeera egenda ekyuka kati ffe abaaleero tulaba nga embeera gye tuyitamu mbi nnyo bw'otula maama n'akunyumizamu kye yayitamu oguuma n'ogamba owaaye kanfumbe maama sijja mussa mu kamera olwaleero kuba mukoowu mulwaddemu naye nga yali badde abaako ebigambo byabagamba kubanga alina ebigambo ebimuvaamu naawe n'obeera nga olina challenges z'owulira mu bufumbo ojja kutuula ofumbo ogambe ndi mu kusaaga kubanga twatudde mu kaawo n'atubuulira kino n'atubuulira kiri n'ogamba eno nze bwemba nga nfunye mu kano ka challenge ndi mukola ki just nga oli mu kusaaga kibayita okuliisa ebijanjalo empiso kuba yakugamba oliisa bijanjalo mpiso okitegeera ebijanjalo ngo biriisa empiso oba osaaga omala budde ate mu bulamu bw'ensi tewaliwo kintu kyangu mu bulamu bw'ensi tewaliwo kintu kyangu wabula kubeera kugumiikiriza mu byonna banange banagireko witi nga bwafaanana tuli ku kamera eri nnomo witi balageko bunaku buno mulimu abantu abagamba nti ate kaakati bufunyemu bwoti babulabire ddala bulungi nnyo mulimu abagamba nti ate kaakati mutuwa ebizigo nebituwazinnako ne zitwonoona okitegeera balage sikini nga bwefaanana bulungi nnyo bakakase omuntu afaanana atya
talina pimples, talina dark spots, olaba nga skin eri very natural, eri very okay. Ffe tulwawo okuteekako makeup nga bw'omulaba nti nomuddawo mwetonetone museeko makeup, kano kaaka, kali kaaka, oteeko kano, oteeko kali. Era omuntu ya skin ye nti ye mutangavu munnyo okusinga nze. Kale nze nga bwenfaanana, of course nange siina zinnako nga bw'ondaba. Eno skin yange eri ku nakyo ate tetweyerusa. Mutuddeawo tweyeruse. Omuntu ayagala okweyerusa, ffe tulina sisita waffe era naye yabisomera ddala bulungi nnyo. Kati omuntu ayagala okweyerusa ng'oyagala weeyeruse bulungi nnyo ate ng'obubalansinga, ye sisita Aneth asobola okukikolerako. Nze ne Wiiti twasalawo okukola ku bintu bya nakyo, tetwagala kwerusa naye nga gwegambye kubanga tuli banjawulo nti njagala okweruka. Ale ekizibu kye nafuna sisita nti ffe kye yatusomesaako ffe kitayagala kukola nti omuntu wabeera nga agala kweyerusa tomuwa lumu kiri strong mulundi gumu bwe paba, kibula ng'osanga omuntu nga alina kala ez'enjawulo, alina bbulu, alina enzirugavu, alina enjeru ku skin ye, kubanga oba omuwadde bu skin kitanaba kumanyiira n'okimuwa n'akisiga omulundi gumu. Yakugamba omuntu agenda okweyerusa, agala okweyerusa otendekera ku brightening 1, so na ku brightening, tuna ku lightening, ate ke brightening kuba kunyumungukamu. Lightening kwe kweyerusa. Kali yagamba togenda direct ku lightening, tandika ne brightening, ayina brightening 1, na ku brightening n'obeera ng'oli brightened. Bw'ovaawo n'akugera mu brightening 2, n'akugeramu ne 3, n'oba ng'oyeruse ng'obadde muddugavu, then akugenda ku lightening 1, 2 and 3. Ebeera process. Kyova olaba ng'abantu olakuwa ekintu ekyerusa, skin ebeera teri used to that product, egenda kubanga ate eyonooneka bwononesi. Nosanga omuntu nga wano yayeruka, wano akubye kinnamakula, wano akoze ekiso, kano akalango akakolye sisita wange Anne yakola ebizigo ebyerusa. Nze ne Wiiti tukola ebizigo bya nakyo, mpozi nayagala okumunyungukamu kubanze wano wenjogerera, of course ndi ku nakyo nenamunyungukamu katono ng'omuntu era bamanyi munda bati natangalamu nembeera nga ndabika bulungi nga njinyirira naye nga seeyerusa. Kale sis Anne ye ng'oyagadde okutambula naye akolya skin gy'oyagala obeere ng'olabika bulungi ng'osobola okulabika ng'abazali naye ng'ate tokozesezza mpiso oba nga tokozesezza mpiso oba mpeke, kubanga empisi zo muzira muzikozesa naye si nnungi. Empeke muzikozesa naye nga si ki. Hama, you don't want mommy to work? I'll tell you daddy. Kama ebeerera wa jjajja talina gafa naye mwenna oyagala kweruka ebiriyo nga tutaddemu ssente mpitirivu ate noyeruka okuva wansi paka waggulu nga tolina nanakoozi. Owulira ng'olabika bulungi nga tolina nanakoozi noyeruka bulungi nnyo nga bw'obeera okyagala. Sisita Anne akikkolera byo twabimulekera naye ng'olina okubeera omugumiikiriza. Skin yereme kujjako binnamakula. Ebintu ebisinga abantu abasinga okufuna binnamakula be bantu baagala okweyerusa ne bamuwa ebizigo nga skin ye tenaba kumanyira bizigo biri strong, naye nga sisita nti yakwata n'akutandikisa ne brightening 1 n'agenda ku 2, skin negenda ng'ekola ki ng'emanyiira. So ebintu byonna byonna bahandikira wansi mpola mpola naye gwe ne weekubako ekintu kimu otandika okukomerera ennyumba nga wansi tewali musingi. Of course tejja kukola ki kuyimirira, tulina we gikomerera. Kati abantu bahandika butandisi na bizigo ebyerusa pwa. Njagala omuntu agala okukola lightening kweruka ng'obadde muddugavu, nja kukwasa sisita Aneth, nze sijja kukola kubanga nze seerusa. Nja kukwasa sisita Aneth akuwe brightening 1, akuwe 2, akuwe 3, alyoka akutandike ku lightening kweruka okwaddala. Akuwe lightening 1, akuwe lightening 2, then akuwe 3. Oyeruke ebintu ebirungi ofaaneko bazali nga tokozesezza mpiso, nga tokozesezza mpeke, kubanga siwagira mpiso gikuba muntu musayi gwa muntu, siwagira byo bigeze ne munda, kola kungulu kuno. So bw'omala okukola lightening 3 wandika okumaintaininga ng'oli mweru omubiri gwonna. Okitegeerera yakwadivaiza nagomba kola bwoti, eno kino kyenkuwadde kola bwoti noyeruka bulungi nnyo. Tetuli against abo abaagala okukyusa ku kala yaabwe, buli muntu aba ne choice ye. So buli muntu aba ne choice ye, agala kyonna kyaba yagadde ye nga ye tujja kubeera against you, naye kati ffe tubikola nga nze ne Wiiti
tujja kukwasa sister waffe ani ye mukulu kubanga ye ali mukugu nnyo mu ebyo era yakikiririza musobola okukola ki kubanga naye yakwatamu okwo wadde si kyamaanyi naye yakola ki naye bw'omulaba tosobola kulowooza nti yakwatamu kubanga mu baana ye yalimu nga alidde akumuuko naye yakwatamu naye ng'omulabye engeri gy'afaananamu abasinga mumumanyi mumulabye kati leero nkyogere nti yakwatamu kati kyobula nga ye akikiririzaamu nakoze bwoza ndi mubalaga nakoze bwoziraba talinako wadde kantu abantu abayeruse ennamba esinga mubeera ne zinnaku okuleko yayeekubye empiso n'abamize agaweeke n'agaweeke gabi nnyo n'ezo empiso embi nnyo kugikuba mu musaayi jjangu kole ba n'obugumiikiriza kola lightening yo kola okwelukako nga oyise mu process mpola mpola witisa bw'oyogereko ku baana abo engeri enneesiga y'ebizigo mulimu abaana kwesiga bizigo lineesiga bwesizibwa ntandikire kazigo ki akeekiro okay kati baddiya tulina ekizigo ekitwanyisa ekizigo ekinene kibawo ekiti kitwandisa ekizigo ekinene then tulina emisano kyesiga misana then waliwo n'akazigo akatini ketukuwa oba olina pimples n'endwadde z'ensusu endala waliwo kajjanjaba endwadde ziringanga musanvu kano olaba nti omuntu nookera ku makya abantu aba bagubuka nti oyinza okuba nga oli mu periods oyambadde kipampa kyo nekirina kikubabula kano okuba n'okasiigayo nkakasenkeera oba tokyalina bulumi nte nga wakaze osobola okuba nga weeyokyezza omuliro oba weeyokyezza longoosa oteekawo kanakakerekera ku makya oba wakaze oba weesaze ng'ewantu wabisi teekawo kale ogenda okerekya ku makya nga wakaze olina pimples tulina pimples ez'enjawulo waliwo luno olubalabe olutonotono olumera ku feesi nga lutonotono bwe lutyo kano tekalumanyi olwo olubalabe olw'oluyinja olwo tekalumanyi newabeerawo embalabe ezimera kungulu nezengerera kungulu nga mbalabe kano tekazimanyi newabeerawo nga nagabalabe agamera munda negaweereza wano akagundi akantu mu maaso nezikala zikola dark spots munda nga gyebiri omwo nga nokukwata ku skin y'omuntu bibira nga biri munda kano tekabimanyi so kano kakola ku migaso mingi nnyo nga bwokalaba kakola ku skin diseases ez'enjawulo nga musanvu kano nga bwokalaba kaba katono mukko era bana basinga bakomplaini nga looza tinga katono eddagala erikalemu eri mataringa quantity si ye mataringa ne quality yaako n'enkola yaako ye mataringa of course tulinawo sabbuuni waffe tulina sabbuuni ebika ebyenjawulo tuleeseeko ono naye nga tulina sabbuuni wenjawulo kuba ne oil anti-aging oil ne glowing oyo tulina ow'enjawulo tulinamu anti-aging etayina kukkiriza kukula tubeeramu ne glowing oil so oil wanjawulo nnyo ne emikebe egy'ebizigo tubeeramu n'egyenjawulo kisinziira era parking yaffe eyawa ne Uganda yanjawulo muuko n'eyawa n'eye Dubai era basinga bagenda bagamba banange bituufu lwaki bampadde parking endala basobolako stiika niweba nga sikuweddeko stiika sometimes nga ziweddewo era mba nkugamba nti nze mbikuwadde era kola bwoti n'ofuna kyoyagala okitegeera muganda wange so byebyo naye nga kyembasaba kiri ekintu kimu abaana bakola mu biyumba mbakoowola nnyo ne mbagamba nti temudda mu bintu by'okugamba mbwa ate kati nze kola mu kiyumba naye agenda okundaba olususu lubeera lulwo gy'okoma okuleka olususu lwo ne lulwala kiri kibeera kirwadde buli woleka ekirwadde okkuula munda mu ggwe gy'okoma okwonooneka kyova olaba ng'ojja kusanga nti omwana afuna skin cancer ziva mu ki mufuna skin cancer olw'ensonga nti ekiwole kijja ekya skin zino pimples nofuna dark spots biki omwana nayoloneka skin naye nga ali mu kiyumba nagamba ahaani andaba mumufa kimu kubalaba anagala obalaba mu skin ebeere ng'erabika bulungi olwokuba bagenda kukulaba si ensonga enkulu olina okuba ng'olabika bulungi olina okuba nga ng'onyirira skin ogijja enyabe nga bukyali olina okufuukamu kansa okitegeera ati bana bakulaba kugaba bantu njala bandabe endabika ntya njala bandabe ojja kulwawo ng'oli mu kiyumba skin yeefe ofune kansa wa bwereere olwawo mu kiyumba skin ye erabike bubi
ng'ogenda okugitereeza okuteka musere bwana naso tandika naffe banyodo grim kubanga ffe tuli bannakyo ffe ngaffe era nkibaddiramu bagamba nti agala okwerusa nga gweyagala ove ku kala gy'oliko nja kuba wa sisita waffe omukulu ye Anne omukulu ddala yamanyi process y'okutandikako nobeera ng'oyaluka bulungi nnyo naffe yatuyigiriza enkola yabi twabisoma ntubitegeera naye ffe tetukkiriza mu kwerusa muntu naye ate nga process ye ennungi nnyo ofuna kyoyagala nga tofunye buzibu bwonna n'ennaku zitezikolaki ki tezibeerako so kinyinza obbagamba bwe tibagambe kyoyina obbagamba aba otunyodo green ate ng'ebizigo prices ziri affordable nti naawe akola akasente akatono osobola okuba nga ogula ekizigo. For example oyinza okugamba sinafuna bulungi ssente nakazigo sikasente nnyo n'otandika ne kano gwalina embalabe nga zikusumbuwa nnyo n'ogamba akantendeke n'akembalabe pozi n'ekira kyengala obagamba Saudi Arabia nkyayiiya we kulaba nti esobola okugjayo okwo si lwakuba nti njagala kubaletera bintu tuba binemye okuweereza ebintu katubiweereza bulungi nnyo era abaana babifuna mu kusookera ddala banaye musirikireko abaana bajjajja muntamye mundeke enkole temwala kulya swiiti temwagala kalwaki temuleka mama n'akola kakati twali twafunamuko challenge kino njagala nnyo kyogera abaana bakimanye twali twafunamuko challenge y'okuweereza ebintu e Saudi Arabia Oman Qatar Turkey kale kaŋŋambe mu Gulf countries twali twafunamuko okujjako UAE nti UAE tubadde nga tubitwala oli Amru Queen oli Sharjah oli Fujairah oli Al Ain Abu Dhabi tubadde nga tubireetera ebiseera ebisinga nze yalinga ayederivalingira abaana naye nga nabasabangayo kakyaji akali akanenemuuko kubanga nakozesanga amafuta nengamba nti kugenda Al Ain nga nyinayo abaana nga 2 3 jjukira nti Al Ain kisinzira emmotoka gy'obeera ovuga mulimu emmotoka ezinywa ng'ojja kunywa amafuta agawerako okugenda n'okukomawo era nenga nederivalingira nze kamwenyini abaana nga betwalira ebintu byange naye natuuka ekiseera nga nsobola okuba nga nyinayo baklients 3 baklients 3 oli ayagala gundi ya 2 oba 2.5 bw'otunulamuuko nga amafuta ogenda kuvuga a half of the money togenda banyigiriza nnyo njagala silence ada silence kati ng'ojja kwesanga nti amafuta gengenda okuvuga ogenda okukomawo nga it is a half of the money byengenda okuderivalinga naye Katonda ono mulungi nnyo nenkola research emala nenfuna company ederivalinga nti n'obeera nga product erimu egenda Al Ain kino njagala kibagambe nga ndi mu camera kujjako ddiramu 3 nze nenga nkugamba nti munnaawe okusinza ku location gy'oliko ndi mu kujja Al Ain naye ate gw'ova mu kibuga ekya Al Ain weeyongerako munda eyo wawanvumuuko ng'olina okuvuga kilometers nga 3 oba 4 naye ng'oli mu kibuga ekya Al Ain naye ng'okyalina okuvuga kilometers nga 4 ziba mpanvumuuko n'ogendako eyo munda okuderivalingira omwana oyo era n'omugamba ddiya okuva wano eno okujja eyo ziri west naye njagala ddiramu 7 oba 5 omwana agamba okay kubanga ebintu byange mbyagala ndeetera okitegeera n'omutwalira naye kati kyatuyambye nti no kampani gye twafuna yo oba oli luddawa oba oli mu nsokomo eyenkanawa oba oli luddawa ddiramu aga geyagala so saagala mwekomomme abaana basinga mute ne mugamba ndi wala Rosette anatuusaako atya product omanyi buli wokola ekitu nga kiri genuine nga kituufu ne Katonda akuwawe kubanga nabonaabona nga nnyo oluusi abaana ne mubbawa Fujairah wala nnyo nga bw'okiwulira eyo mu nsozi ojja kufunayo abaana 5 product ze bagala za 10 ke kakadde naye ng'ogenda kukozesako emitwalo 5 ag'amafuta ogenda okukomawo ebeera business tekyabeera business oba tosobola kumalako awo mukama we yatuyambye anatuwa kampani eyo nti wadde omwana ali Fujairah omwana ogenda kusosa emitwalo egyo 3 ze dirham za 3 oba oli mu nsomekero ekanawa oba oli dwa kiri nti oli mu UAE so abadde nga batya nti nze ndi wala asobola okuntukako atya
njagala mukimanyi olunaku olwaleero twafuna kampani ku ddiramu 30 bakuleetera product yo oba ya 10 oba ya 2 oba ya 15 bo tebagala kumanya yonna gy'oli bakuleetera product yo nekola ki nekutuukako so saagala mutye kati ne Gulf countries zonna endala zonna gamba nga Qatar, Kuwait, simanya Turkey, Saudi Arabia, Oman n'endala zonna products zammwe zituuka bulungi nnyo DHL yali ya bbeeyimu era nga temugisobola nga bakugamba nti kiro bala kugitwalira ddala mu 3-5 kiro y'ebizigo looza nga mulimu bimeka ojja kubanga ojja kola kino ekizigo nga bw'okiraba bwekiti ogateeko kano ebizigo bizitowa ogateeko ono sabbuuni ogateeko ne ka oyiro bisobola okukola kiro naye nga bakugamba olina okusasula ddiramu 3-5 y'emitwalo 35 obe nga oreceiving ebintu byo teri mwana akisobola ate nga naffe tetulina kyakkola ne tusalawo tubaleka naye kampani yennyini tukozesa yo nebiranga tusaba just 90 nti buli kiro 90 dirhams gali gabadde emitwalo 35 naye ono bakugambye emitwalo 9 so waliwo enjawulo ey'amaanyi nobeereko ka customer tukasasula nobeereko ka delivery nga babadde bibituuse so bogateewo mu kasente kabeera katono mwana wattu essente ezo mumba mulina ozisasula kino ekyo kankibagambe Mita, whoever is talking, I don't want to hear any noise. Go silent. Okay? Kakati, kinjagala bagamba, ekirala. Jija bagamba mugere muzanyi, okay? Kati, nekirala kinjagala bagamba, nti, charges ezo zonna nga omuziraba, mwemba mulina okuzisasula abaana. Mumba mulina okuzisasula naye ffe twagamba nga faanyolo glimu twatuula ne tuteesa Mita, I don't want any noise, go. Toyagala sweeti. Kati ffe twasalawo ntugamba nti twaga tubayambeko kubanga osanga omwana agamba tulina akasente ka custom tulina aka delivery kaba katono nnyo aka mu Saudi Arabia mwennyini oba Oman netubeerawo nende okuva e Dubai okubanga bijjeyo muki so ne tuteesa tutusasula wakati mbwekituba nga tutagisa emitwalo 18 sasulako half na tusasulako half siwe kirina okubeera naye okwagala okulaba nti at least bambi mufuna product kananga kyengenda okukola amagezi ge twasala butumala okuwa product ne kutereza bulungi obadde kyagyetaaga omundi oguddako kyageze goze sasulira nibano mu kusooka business nga bw'ogitegeera twagala nnyo tukola loosi naye twagala nnyo ffe twegomba nnyo okulaba nti omuntu afunye product yaffe nalaba amaanyi geerina gamumala okugikiririzaamu ndamu nagyetaaga olala n'ogikola ki n'ogiragirira abantu abalala kyetufunamu saawa tukyakulya mu loosi it's okay kubanga sifa balina obba kyasulira kyagyeziza mmwe naye tugamba tugabaneko half mutoleko half nafa half so amagoba ge twali batufunako gagenderamu oba oliawo netugeramu n'akaseera akaffe ng'obwaffe akalala naye tetufaayo kubanga twaga tusobola tugaziyo ekyo tumukusooka omuntu oza obutafuna mu UAE tufunako akasente kaffe akasaamusaamu naye tetulabonadda kufuna mu Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, wawa lwaki tukyabateekera muki charges tukyabasasulira ku akasente kalabadde nga akamagoba ntukamukana ne muka capital netwaga tusoka ekizigo kino kisaasaane omuntu akimanye kubanga twagala kukola ku large scale tetwagala kubanga tu operating on a small scale nga tusobola okubanga tusuubuza ababeera bagadde okusuubula kubanga ekizigo kiri ku mutindo gwa waggulu abazawangobera bali bamanya bali bandaba okuva mu ntandikwa si bwe nali nfaanana ne bwiti we yagira Dubai yeje of course ng'akikozesa naye nga naye yetera kumala bbanga ddene kubanga twakamala okukiintroducinga naye mwamulaba engeri gyajja ng'afaana wadde abeera Uganda waliwo abadde bagamba nti Rose Witi ni aduga ne mukuyabadde kamera eyo ye skin ye kuva ddanga bw'omulaba ali brightened si muddugavu era waliwo abadde agamba Rose Witi nateekate nga muddugavu taddugala ng'omukazi wattu balako ennaku ozibuwa oti zikole bwoti ozifunye bazirabe bulungi nnyo okitegeera waliwo abadde bagamba mbu waddugadde netana kuddugalako bwati wafaanana wadde ali Uganda mazeeyoko ebbanga Dubai ajja lumuna lwalumu naye omulaba nti ali brightened enough alabika bulungi nnyo tafeedingangako nga newankubadde ali Uganda saala mugambe bodde Uganda ofeedinga saagala mufeedinge nga muli Uganda musigale nga mulabika bulungi so kati bye baganda baffe mubeera kutusupportinga abali mu Europe abali mu USA abali mu South Africa abali yonna gye muli kati no munanga abali mu Europe mu European countries oba USA oba wa abantu abo Asia wa kasuli mu Asia
abali mugundi mu European countries bali America bali luddawa abantu abo tulina kubateekerako kasente era kino njagala nnyo kisaako essiira abaana basinga mugamba Rosette wenkuliza sente zange ntapeeza product munange tuziweereza ate abali Europe abaliwa abakiransi betusobola okuba nabo bali Europe ne America gye bali naye oli akuterako ssente takumanyi takulabangako akulaba ku media naye ng'akimujja bumuwa product ye ne batuterako ssente ate bo besasulira custom besasulira DHL charges besasulira buli kimu era bo sibatemeza ku liiso tetubatemeza ku liiso ne basobola charges zaabwe zonna nibanga betuzaako products zaabwe so ndowooza byebyo mwebale nnyo okutwagala nakutusapootinga bwe tutyo leero tulabise era ndowooza tubanyumidde nnyo kubanga tulabika bulungi nnyo skin zaffe tezikyuka naye tubeera Dubai kubanga tulina product ey'e Dubai ebeera ya Dubai Uganda ebeera ya Uganda reason being tulina weather conditions ez'enjawulo weather condition ey'e Dubai ya UAE yanjawulo ku ye Uganda kati obala nti Rosette ajja kujja Uganda asigale ng'akyali ku mulamwa ng'alabika bulungi olw'ensonga nti bwenva eri ku product gye gyenkozesa eri switchinga product gyetukolera ey'eri eba yanjawulo n'eya wano kati obala nga tuzira tukyanyire tukyalabika bulungi nnyo kubanga product yaffe tumanya kati obeera Uganda olina kukozesa kino abali mu nsi ezinyogga bwesi bakozesa kino so gisooka kitubuuza ate netubasaba n'ebifaananyi ebiseera ebisinga tetubasaba bifaananyi kubanga twala basekerera abasinga batyamu nti Rosette lwaki osaba ekifaananyi tinda munange ndaba skin type yo nsobole okukola ekito kikola ki ekikolera kubanga tulina skin types ez'enjawulo oba kitegeera muganda wange so mwebale nnyo kutugoberera mwebale kutwagala atakumira mpeera abatukumye tubagaliza omwaka guno gwe tulimu omujja gwe tugenda tutandika kuba gutandise gubere ng'ate agubatambuza bulungi nnyo okulonda tugezeeko okulonda omuntu omutuufu gwe tumanyi nti ono yagenda okutegeera embeera yaffe ono yagenda okutuyambako ono yajja okututegeera ono yajja okutuyambako mu mbeera eno n'eri so tulabe ng'embeera ensi yaffe tugitambuliza ku mulamwa nga buli omu agiyagaliramu era tubeemu tukole emirimu gyaffe tuleme okuzungazunga oba oli awo aya basuuti akagamba kasembayo tusibule abantu baffe banaye tubaagaliza omwaka omupya omulungi gubabeerere gwa ssanyu guyitemu n'emikisa emyereere buli omu afune bulijjo kyabadde asabirira anoonye omwana anoonye obufumbo ayagala emikolo buli omu nange agifune mu mwaka omupya n'anoonye omulimu natanaba kwesiga kizigo kya Nnyondo Gleam tukulize mu mwaka omupya kitandikeeko ojja kifunamu enjawulo omwaka omulungi obubaka obusembayo mbagaliza omwaka omujja guno gubeere gwa mirembe nnyo buli mwafunemu kyayagala kyabadde asabirira bwelabye vidiyo eno jasiteekayo akagambo amen essaala eno gisaba nga njija ku ntobo y'omutima gwange ate Mukama yampamuko ekyenjawulo siri wa bulijjo abadde batakimanyi njala mukimanyi olunaku olwolwaliro nti siri wa bulijjo Rosette era genda wansi awo mu comment section ogambe amen kitwala mu linnya erya Yesu ate kikolerere saagala baneeno ababeera mu kubasinzisa oba kubasabisa mu makyaki ezi nti kino nkitwala kino kyange kino nkitwala kino kyange njagala okitwale okirize nti kikyo nayo kikolerere gamba amen amen